Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badduwa Allah walungi mwenna bali eyo abagobera programu eno ya hadithi z'ekisibo mbala musana ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala natera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tugenda maaso ne programu yaffe eno twagala okujjukiza kyomanyi kyobadde werabidde oba n'okukuyigiriza ekipya kyoyinza okuba nga obadde tomanyi ekikwata ku ddiini yo. Olwaleero mu hadithi yaffe tugenda kwogera ku bantu babiri. Tugenda kwogera ku muntu eyeerabira mu kisiibo n'alya alamulwa atya, twogere ne ku muntu agenderera okulya mu Ramadaani naye alamulwa atya. Asooka tumulamuza hadithi jibwa kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu ngajja ku mukama waffe Nabi sallallahu alaihi wasallam ngagamba nti idha nasiya ahadukum fa akala wa shariba falyutimma sawma fa innama at'amahu Allah wa saqa. Nti omuntu yenna bwe yeerabira nga yasiibye n'alya oba n'anywa talina musango gwonna ajjuze bujjuza kusiiba kwe kubanga Allah yamuliisizza era Allah yamunywesezza. Kakati abamanyi ne bakinyonnyola bulungi nga hadithi bwegamba ne bageraageranyizaako ebintu ebirala ne bagamba nti omuntu bw'alyanga tagenderedde kabe nga alidde mulundi gumu oli ayinza okukwata essowaani y'emmere n'akwatako entonje emu n'alya n'ajjukira. Tumugamba nti tokomaawo wojjukiridde okusiiba ku kutuufu. Naye bw'alya n'agenderera namugamba nti owaayi tewasiibye naga owaayi mbadde nfa n'ayongerayo wadde entonje emu wadde mu miro gw'amazzi oba juyisi aba asiibulukuse. Kakati omuntu oyo ne bamugeraageranya abamanyi n'omuntu afuna ekintu nekigwa mu kamwa nga tagenderedde ng'okubanga ayasamye oba abadde yeebase ensowera n'ebuuka n'emugwa mu kamwa, oyo tugamba nti aba naye tasiibulukuse kubanga tagenderedde. Naye abamanyi balina ekintu kye bayimiriramu ne bagamba singa aba yeebase ne mukyala w'emisana ne yeerabira n'abeera ne mu nsonga z'obufumbo, ne bagamba era naye aba tasiibulukuse kuba aba yeerabidde. Mulimu ayinza okuga nti naye ekyo kisoboka omuntu neyeerabira kisoboka kuba mulimu abantu abeebaka ne batambula n'okutambula engendo n'atambula neetoloola ennyumba nadda we yavudde neyeebaka, ogenda omubuuza enkya nga tajjukira. Naye ku babiri wabaawo ajjukira, oba omusajja yabadde yeerabidde n'akikola ate omukyala gwakikoze naye nga yajjukira, oyo yaba n'omusango ajjukidde. Oba mukyala yabadde yeerabidde omusajja nga yajjukira nga waayi kankozesa omukisa oba ono yeerabidde akikoze yafuna nga ajjukira yafuna omusango. Mpozzi n'owookubiri gwe twogerako ye muntu alya mu Ramadaani ng'agenderedde era naye tumulamuza hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu agamba man aftara yawman min Ramadaani min ghairi udhur. Omuntu yenna ali olunaku kalube lumu bwe ruti mu Ramadaani nga talina kimusonyiisa wala marad ng'era si mulwadde, agamba nti nno lam yaqdihi siyamu ddahar wa insamahu. Omuntu oyo okumanya nti ezzambi lye ddene ne bw'asalawo okusiiba omwaka mulamba ng'aliwo olunaku olumu lwe yalya ng'agenderedde nga talina kisonyiisa mu Ramadaani, era okusiiba kwe okwokuliwo okwo tekujja kukkirizibwa. Kale tugamba tulekeraawo okuzanyira mu bintu bya Allah, tusiibe ng'okujjako ng'olina ekisonyiisa naye oba tolina kisonyiisa togezaako n'olya mu mwezi gwa Ramadaani. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumutya nga bwe twabagamba okusiiba obeera wekka naye nojjukira nti bwendya wano Katonda ndaba. Allah atuwe obukkiriza obulungi atumazeeko okusiiba omwezi gwa Ramadan era atuwokoleramu emirimu emirungi. Walhamdulillahi rabbil alamin.